King Saha my president kato kitegedde katoba wume egenda maaso nga yeeronze yokka na yokka be bamanyi babonnanga tuli ku side ya King Saha kitegeeza tuyina omufuzi gwe twapointinzeeko okitegeera kata bwe tuba gwe twapointinzeeko nga taliiyo kitegeeza tewali kigenda maaso eyo police body teddukanya police body eriwo kuyamba kutegeka ndowooza betulonda baddukanye ekintu kubulire ffenno tubadde bayimbi nga newuuma terina kyetukolera ng'era tukuba omuziki gwaffe bweba teriiwo ne bweba weeri ffe ennyimba tusigala tuziteekayo ekiyinza otukaabya bawagizi tuvaamu bokka era bakama baffe wamma mwebale tuwagira mutwesonyiwe bambi King Saha President Wuma ye mulondeeza era nze ebyange ndowooza ebikalubyekalubyemu ebyokuyimba era nze gwe mba nnumba omukyere n'ennyama mutyere enkoko n'ennyama enkoko ne Rolex otageragera ebintu bizira maku ku kintu ekinene ekiyimirizaawo eggwanga lyonna toka wacha wewe. The Rolex Festival returns on Sunday, the 21st of August at Lugogo Cricket Oval. Don't miss different types of Rolex combos, great performances, and so many activities. Entrance is 10K ordinary, 30K VIP. Gets open at 9 a.m. to 8 p.m. Sponsored by Expo Uganda, Coca-Cola, KCCA, Ministry of Tourism, and the Rolex Culinary Institute, and organized by Rolex Initiative. Yo, byali ebiroto mwana. Tulikiriya mwana. Mungu mugagga oluyimba lwafulumya olupya baluyita konfunye video abantu era njiraba mwana bajagala big up bafani bange mbagala nnyo munze konfunye ovunya kamera kauma nze konfunye ovunya sikali akukuma nze konfunye ofunye binene konfunye olingo manene konfunye ofunye binene konfunye ala ulire voko yo akalulu sabaddewo nalina sheze wala nensulayo kati natuuka eno leeti saasobodde kubaawo kalulu bakasazaamu mwana sibitegeera bigenda mu maaso naye era nze nsigala nstadinga ku kimu King Saha my president King Saha my president kato kitegedde katoba wume egenda mu maaso nga yeeronze yokka na yokka be bamanyi awo kitegeeza nti Saha yali mu ofiisi kati anti nze ate nze gwe nnonda kati kitegeeza ebizibu byange era nja kuddukiranga waani wa Saha kati gwe bw'oba gwokolaki era gwe olinamu obwesigwa ekisooka oli abadde abikola nga tannaba na kwesimbawo okitegeera kati era tayito tetuyinza gimuggyako era nze ye president wange mu music industry wuma president King Saha kati bye biki ebyo lwaki ng'ate badde bagambye nti waliyo okulonda kitegeeza ababaddeyo badde beetaaga okukyusa nze kyeninga ndowooza lwaki ate bagamba nti ababaddewo mbadde manyi nti no bafuluma offices bwe baba bagenda okulondebwa mufuluma mwenna offices Faba King Saha batuli bameka Faba King Saha kuba buli abayimbi bonna ba King Saha kati mugenda kola biki abayimbi babonnanga tuli ku side ya King Saha kitegeeza tuyina omufuzi gwe twapointinzeeko okitegeera kata bwe tuba gwe twapointinzeeko nga taliiyo kitegeeza tewali kigenda maaso eyo ate akakiiko fe abalonda akakiiko kikogamba era tubadde tugenze londa akakiiko nga kakulemberwa King Saha kati kakiiko kikoyogerako simanyi kati byebiki police body teddukanya police body eriwo kuyamba kutegeka ndowooza betulonda baddukanye ekintu ebyo sibimanyiiko
Manyi kebyo ndi ku kimu King Saha my president. King Saha my president. Bantu bali kugula mwagala ugula nyino obawulira. Ekintu kyabisenge ekyaze mu politics bwe bagamba. Politics mwana yabuna Uganda yonna. Oli politics muli mu kulonda. Oli politics. Gamba bamuvudde politics. Politics buzanyo. Okitegedde? Feffe kyayogedde kye kituufu baleka bamufudde politics. Kati bwafuuse buzanyo. Era olunaku lw'ejjo twabadde tuli awo twa president waffe King Sanga ettaka balitwala. Ali mu Rwanda eno engize. Omanyi Kalebula asibya. Bajja basiba ebyo ebigambo bimweyogeza. Nze sibirimu babasibe mweka. Kati kabaka bamutwalako ettaka. Ate nga yagaba ettaka. Kabaka si yagaba ettaka. King kizze mu Luganda oyogera kabaka Saha. Batya. Kala leffe tuli ba Uganda Land Board tulikola mu mataka. Fetukola mu mataka. Era ku by'omuziki olaba engeri gye tulwana tufiirawo kumulonda. Ate obwo obusonga butono oli kabaka abyemalira. Kati amakato galaba gazimba. Kati amaka gazimba ng'ogamba kasonga kataka. Mubeemu ku magezi nammwe. Kakati mugenda kukola mutya okuba nti ekintu kino kigenda mu maaso? Kintu kibannange nno kankubulire fenno tubadde bayimbi nga ne Wuma terina kyetukolera. Ng'era tukuba omuziki gwaffe. Bwe bateriiwo ne bwe baweeri ffe ennyimba tusigala tuziteekayo. Ekiyinza otukaabya bawagizi tuvaamu bokka. Era bakama baffe wamma mwebale tuwagira. Mwebale nnyo okuwuliriza ndongo era mweyongere nnyo okuwuliriza endongo yaffe. Obadde ogamba nti Wuma terina kye bakoledde ng'abayimbi ebbanga lyonna. Kati Wuma nze nkoledde ki? Nze nange Wuma nkoledde ki? Ebbanga lyonna Feffe Bussi tewali kyemufunye mu Wuma. Kyoba oŋŋamba bakola ki? Ne bwe baagaba akawunga mu lockdown abantu abamu tebaabawa. Bagamba nti baakuwa akasawo ka sukaali. Akaje ekisooka sinywa sukaali. Kati ndowooza olaba kale Mu kintu kyonna kiteefu muntu. Wuma kirabika tennakolera muntu yenna kintu tonnagaba na sukaali ne sukaali. Mutwesonyiwe bambi King Saha President Wuma ye mulondeeza era nze ebyange ndowooza ebikalubyekalubyemu ebyokuyimba era nze gwe mba nnumba. Okulonda bakusazizza mu Feffe Bussi. Yo. Kati nkugambye nze olwedde tulina atugatta King Saha waali abadde atugatta before even the Wuma thing okitegeera musajja wa vibe era ndowooza era tujja sigala twegatta naye ate ng'era tebali kyaganye kuba nze president wange kimanyi yaliko.